Mwasuze mutya musibye mutya muje baleke jo jonna je mutussako engalo mawanga ag'enjawulo je musinziira okubeera nga ate mumpuliriza basasirako nnyo mwe abayita mbizibu eby'enjawulo basanyukirako mwe abatuuse ku bwanguzi so nga ate mmwe abakoziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu abafiiriddwako abantu bammwe sabimyoyo gy'abagenzi Katonda giwummuze emirembe agiramuze ekisaagumya emitima abaka ab'eŋŋanda ssaako ate n'ab'emikwano butereevu mbannyingiddewo Omumbejja Aisha Nasolo geemanya nyongera okujjukiza gwe yakanneeyungako essaawa eno yennyini bambi subscribe nga teekako akadi mukwano gwange tojja kubeera nga ate owejjusa kubanga wano ofunamu amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna abawono ssaako ate n'abo abali wabweru w'eggwanga munaku ezimu nno ne tuba nga ate tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu kale nno munnange osubscribinga n'oteekako akadi n'olekenga vidiyo eno ojja kuba onkoledde bulungi nnyo bulungi ddala naye ng'ensonga ezikyagendera ddala mu maaso ate zezza mwana muwala Ray P abangi gwe bayita Precious Remy abadde akola ate wali ku Spark TV yadde abamu bagamba ate akyakolayo kwegamba bikyabuzaabuza mpolampola naye butereevu amazima gajja kuba gaviirayo ddala mu bujjuvu naye nga bwe tutuukidde enkya ya leero Maama Fina yatadde dda ate audio oba amaloboozi ge yagenda maaso n'okubeera nga ate ayogera ne Precious Remy we yamukubira essimu byonna bye yagenda maaso n'okubeera nga ate ayogera nga mugamba ensonga za bindeeba aziveemu n'oli maama w'omwana we nga mugamba munaye bibeere wabbali toli minisita w'amaana kugamba bingi nnyo bingi ddala byayogera Maama Fina bambi yavaayo ku interview ezimu ze bagenda maaso n'okubeera nga ate bamukolako ng'ayogera naye ng'alagira ddala bambi mwennyamivu era tukinajjukirwa nti yatuuka n'ekiseera bambi ng'ensonga ezo asazeewo asooka azireke yali asazeewo ayambe omukyalo ono maama w'omwana wa bindeeba oba abangi gwe bayita Akumusofi naye ate oluvannyuma olw'ebyo Ray P byagenda maaso n'okubeera nga ate amugamba yasalawo ensonga ezo mukwano gwange asooke azeesonyiwemu nga ffenna we twabitegera wabula ate oluvannyuma n'avaayo era ne bamukolako interview n'ayogera byonna ebyali bigenda mu maaso era bambi n'asalawo ayambe omukyalo era n'akwata obukadde 5 butereevu n'abumuwa agende ate atandikewo kyasobola okubeera nga ate akola alabirire omwana we wabula ngenda kuba nkulekerako akatambi kano owuliriza amaloboozi ago munnange abantu abamu baba boogera ebintu nga mugamba ebyanjwanjwa biki tebyaliyo wabula Maama Fina munnange amaloboozi yagatadde yamurekodinga era byonna bye baayogera yagenze maaso n'okubeera nga ate abifulumya munnange ensi erekerawo okubeera nga ate emujajinga ngenda kuba nkulekerako akatambi ako ogende maaso n'okubeera nga ate owulira conversation eyali makati ga Maama Fina ssaako ate ne Ray P munnange ogende maaso n'okubeera nga ate otegeera byali bitya y'abaffe byatambula bitya ye byaggwa bitya naye nga nsigadde nze Omumbejja Aisha Nasolo butereevu omala owuliriza akatambi ako ogenda okuba ate owuliriza n'akatambi akalala akono jjajja Ichuli abamu ate gwe bayita Isma Olexas bw'atyo omunnange ng'abanja sipiika wa Uganda Jacob Oulanya ebyo bino nabyo bibuzaabuza abamu bagamba bamuwa obutwa yafa abalala bagamba gyali mulamu naye mulwadde nnyo abalala bagamba alinako gye yalaga kugamba bingi ddala ebyetooloola ku sipiika wa Uganda Jacob Oulanya naye butereevu jjajja Ichuli naye ngenda kuba mukulekerako ogende maaso n'okubeera nga ate owuliriza biki ate byayogera ku nsonga eno naye nga kyenkusaba kiri kimu mukwano gwange subscribe nga teeka kakade kubanga ate essaawa eno yennyini ngenda kuba nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo nnyini ddala goodbye for now Sigemanya kubanga omuntu asooka okuzaala omwana n'amutuma namuteresirivi suwa bw'abanga asooka okuzaala omwana n'amutuma namuteresiriviya kikulu kya byonna bw'abanga yakkiriza nti omwana we why lwaki tamuweerera lwaki mwami bindeeba lwaki taweerera mwana oyo amuweerere mukwano mami lwansonga tamuweerera nga mami wonogera ku makya omukazi bw'aba akwasa omwana n'amugabira omusajja omulala ogenda omumusaako ebbanga lyonna ogenda kubanga yamulabirako kye yamulabira naye omukazi oyo nakyo takyogera yamulabira bannange yamulabirako ebbanga lyamulabira omusajja tabeerawo naye ebbanga lyonna lye yakomangawo omukazi yamumma omwana owulira ate agenda mulabirira dda nga kiraga nti owamuwa omusajja omulala ddala amaze okuba omukazi yaba amanyi ekituufu kiddala omwana wange wembanga ddala newendandibadde nsi wemba ddala omwana bwentuuze nga wadde mwesiiko nti wange bwe mulabiriranga naye ddala si wange lwaki tetugenda mu kyezi nekiggwa nze nemenya nti results ekituufu anti kati kye baliko bagamba no sooka olinderemi omukyala agamba nti mwami bindeeba yateekayo omusaayi bakebera muganda gwe bajjako omusaayi kati mbadde nsaba
Anti kati mbadde nsaba tumanye ekituufu omusaayi. Ekituufu ne bwe tugenda mu ddwaliro, eddwaliro liriwandike erya DNA. Owulira omusaayi baagujja kwani ku bintu ebamwenyere. Naye nga bagamba ng'omusaayi ogusi gwe baagala, tebaagala tuggemu tufune omusaayi omupya. Kubanga tabeera wano. Kati twagala mupya eddwaliro ligendeyo bamukebere babakebere omanye nti wo basu olina kubeera ku ebyo byakuvuma buli ssaawa kuvoola kati nze nganzo mpa amagezi kyagenda omusiika n'enkya yasalawo ekintu ekyandibadde kitone nnyo ye yasalawo akigenze kubanga nange bakugambye nti omukazi oyo namugamba nganze kubanga bannange olaba mami nyinza okubeera nga yesinafundula bintu naye ate sinze ngenda omusalirawo ku lwansonga nina obulamu nange bwe namusanga olredi ng'ayina naye nga naye akulaga nti abonyebonye n'abantu si yoyo omwana asoose naye naye kati nno n'abalala bajja okyaliko oyo n'abalala bajja abaana mami babiri era nga bonna babagamba bamugamba bale era eddwaliro eyo lyennyini bagendanga n'omukazi omulala bw'ali ne bakola dyengera omwana n'avayo nga si wuwe okiwulira omwana bamuyetako omwana ne bakola kyenge nga si wuwe kakati noono naye bw'akolumira ku matanga naye ddala dyenge egenda kukayo nga si wuwe nga naye omukazi amwononye bwatyo kyekiba kiddako kasooka olinde ekyenjagala okumanya leipi tuleme genda wala nnyo onkubidde oŋŋambye nti mami nkwesiga onjagala nange nkwagala byonna nkimanyi nti nwana lutalo lwo kati ndi mu lutalo lwo kati enkya bwe nsinkana omukyala oyagala njogere bigambo ki nti omukyala oyo ayogere ekituufu akugamba amazima wano wewasinga okuba important akugamba amazima ate agogere ku kamera n'ekirala ono tata wa mwana we mami ne mwana mwonono esembayo ne bukira kwasanga ddala oyo omwana we agenda kusanyuka nga tata wa amugereza ebigambo bino byonna nga mukwazisa buli wamu oba olowooza tata w'omwana n'ayagala omwana ng'ojjala bw'oyagala tata amwagala kubanga amazima gakinita abakazi kunyiga ye n'onyegame bino oyogera ebyakuba nakole naye ekintu kimu kye tulina okwenjukira amaka gaba maka ate abaana baba abaana tubajje ku social media tuleke okulwana ensalo za social media batuzirwanira abaana kubanga bano abaana ensalo bukeera ku makya vidiyo zino zijja kudda kiwulira ngakatawo wamuvoola n'omutekaki naye ngaessaawa eyo yalabirira omwana we nze nga nkulayirira mani omusajja otyaganangako okulabira mwana oyo ate tamwegaanangako owulira naye omukazi oyo alina nsonga zendala ate stock where is the speaker mwangu otubulye speaker wali mwe bame ba parliament tujja ganyira bana Uganda babakuba emiggo okufiirwa speaker kintu ky'amaanyi where is the speaker this is our money we are spending a lot of money in America where is the speaker where is the speaker bana Uganda tebattanga ku speaker mwe mwennyini ba MP mwamuwa obutwa bamemba ba parliament mwawo Oulanya obutwa where is the speaker fetuli dobozi lya bantu tujaliisa mtu bagambo Oulanya ali ludda wa eddwaliro kimwali siyato ki which hospital lying simanyi member of parliament muli balimba mwawo Oulanya obutwa where is the speaker where is the speaker omusajja okuva oluyalaira tetumulabangako this is our speaker si wammwe ffe twamuleeta bana Uganda mano bakiringi monster bamuwa obutwa teboogera batulimbalimba ne committee mbu simanyi we are censoring who is zake to speaker mutubuulire speaker wali bamemba ba parliament mutubuulire mangu speaker wali ne sente mmeka government zekozesa okujjanjaba omuntu omu tuli mu bwavu kati omuntu amanza where is the speaker abalugwala mmwe mwenna muddawo mbuno simanyi temwagala Bobi Wine niyo mweyogeza ku nuupu ebyo tebimatalinga where is the speaker oba yafa mubuulire ensi nti omusajja yafa kosti z'okufiirwa speaker z'amaanyi nnyo is a lot of money prices abantu yona kye balya kyokka eno mwattadda speaker where is the speaker mujja tubuulira speaker wali bamemba ba parliament mujja kwogera mangu nno ddala where is the speaker simanyi bugende mukwate sipapa ye speaker sipapa kikyakoze ekyamaanyi simanyi bali ku Twitter keti sipapa zikazi ye speaker gwagamba bakwate motoka za sipapa wali oyambyani mubeera bubezi mu uniform simanyi ndigundi wali oyambyani wali oyambye ku muntu omunaku gwe kati mbu simanyi era sipapa yayisewa tetujja kuba diverted where is the speaker
obubbi obubali bammemba ba parliament muli babbi ba ssente mwawoolanya obutwa mwamuwa obutwa temwagala abeere sipiika mwagala ekifo ekyo mukitwale abalugwala mwerwaneko nga bukyala ekifo bakyagala Oulanya bamuwa obutwa where Oulanya kati munsamoninge ku CID munsibe naye nga njogedde ekituufu where is the speaker member ba parliament mutulimbalimba Oulanya mwamuwadde obutwa mwamutta where is Oulanya mutuwa update ku Oulanya where is the speaker Opulence bali mu parliament bazunza obubuto n'obutayi simanyi tugenda sansalinga zake ne bawuzu mono mpuga na wuzumya obukooti simanyi ne bajja ku TV batunyonyo temutunyonyola kintu kyonna ku TV mutubuulire speaker aliwa bale go obukooti ku TV musimanyi yogera speaker aliwa. This is our money treating the man for when how long mujja kuddawo muddawo ngenda gamba bana Uganda bamemba ba parliament mwawoolanya obutwa kubanga temwagala kwogera kimuluma temwagala kwogera update ye katuteekewo ebyaffe mwamuwa obutwa aliwa where is the speaker yes waliwa buno simanyi mugende mukwate motoka za sipapa ya speaker sipapa ya atambuza parliament where is the speaker embuzi zino balegalego obutwa ifo tubateeka mu ebyo bitibwa temulina na bitibwa byamu kubanga bakujjako obutibwa terina ddamu kumanya muli awo mweteekateeka mu parliament bakumanyirwa kubanga oli mu parliament bakujjako obutibwa tulabe oba ogenda kuddamu omanyike tewepanka kumanyika temumanyikiddwa mumanyikiddwa ku parliament mwe muli ababbi ba Uganda abatemu abalogo abagabi b'obutwa Oulanya bamuwa obutwa abalugwala mbabuusa Oulanya bamuwa obutwa ayinza n'okuba yafadda where is the speaker where is the speaker CID muntu mye munsibe muntu ale kitalya naye ngubuza bana Uganda speaker aliwa nebaddawo mbuno sipapa era sipapa ya speaker sipapa yenkana ne speaker mbabuulire kituufu speaker wa Uganda aliwa. We are spending a lot of money in Seattle eddwaliro lituwa update speaker ali kuki is dead already man dead already yes mufu abalugwala muli awo mbuno muteeka nopo simanyi no mwesoke mwebuze speaker wa mwaliwa bamutadde ekifo bakyagala abakyagala ngenda bawulira enkya tewali member wa parliament ayagala Oulanya abe mulamu kanziremu isima katonda yateeka okubi. There is no member of parliament who wants Oulanya alive. No member of parliament who wants Oulanya alive. Ekyo ekifo bakigabana dda bamuwa kyayi nga yakalondebwa kyayi yalimu obutwa ekibumba kyavunda Oulanya bagenda omutwala ebweru ng'ekifo bamaze ddo kyetegekera. There is no member of parliament who wants Oulanya alive. Oulanya tewali amwagala nga mulamu Oulanya baagala nga mufu kuba ekifo bakyagala. Uganda ya tribalism waliwo abasoga abagala oba speaker waliwo abanyankola ababwagala waliwo abalugwala ababwagala. Oulanya tewali amwagala nga mulamu okujjako ffe bana Uganda abasigadde mu member ba parliament baagala Oulanya nga mufu. Era Oulanya kyangu nnyo okubanga mufu abalugwala mbalabula. Oulanya kyangu nnyo okubanga yafa. Where is the speaker? Deputy speaker otubuzaabuza simanyi banvumye simanyi ngenda kugobono mu committee eyo siya matter. Where is the speaker? Oba oyagala tula mu kifo kya speaker tubuulire oyagala kituulamu mwagala kifo kya speaker. Oulanya musajja wa talina kye yabakola yabasavinga busavinzi buli abasavinga mumuwa obutwa naffe twogera tukimanyi ssaawa yonna. Nze njogera nkimanyi ngenda genda eruzira ngenda genda kitalya oba ngenda kufa obutwa naye kanjogere oba nfanfe nze ndi mutabulike kiba kibe mutabulike namubuulidde dda tiwe kiri mweno gavumenti gyokoma ogisavinga obulungi gyokoma. Oulanya asavinze Oulanya abaddewo Oulanya akoze kye bamusasulamu muwa butwa ba parliament. Museveni ayagala nnyo Oulanya basalawo bamutte kubanga kasita bategati Museveni akwagala nga bakutta tebatta alonda Nakayima bamutta tebatta gundi kirumira bamutta tebatta abiriga bamutta
kugambe kasito yagala nnyo Museveni nga bakuwa obutwa wano waliwo obutwa bwava Isirairi bumala emyezi 9 mu mubiri wano waliwo obutwa bumala emyezi 9 mu mubiri bwe bagaba mu parliamenti genda ng'omala galya zino embuzi ezivudde mu kyalo genda ng'omala galya genda ng'olya lya Oulanya maneya ne emie Oulanya ebyo byonna mbuno mukwate motoka za sipapa babuzaabuza ggwanga ebyo byonna mbutusensalinga zaake babuzaabuza ggwanga Magufuli mukimanyi nti yali afudde wiiki 2 olibalyoke bamubike Magufuli yamala wiiki 2 nga mufu ne balyoka bamubika oyo president wa Tanzania yali akimanyi nti Magufuli mufu ngenda kugamba nti Magufuli yafa wiiki ezi balyoke babikire Tanzania mubeere ready Oulanya simulamu Oulanya is not alive Oulanya speaker is not alive bakulimba ne bateekawo emboozi mbu sensaling zaake mbono yavumye ono mbono yavumye oli mbona simanyi mugende mukwate emmotoka za sipapa kubanga tebaagala tutegeere kituufu speaker aliwa where is the speaker Moderators member of parliament muli batemu mwawa speaker obutwa nga yakalayira eyamuleetera chai mu office najja namuwa chai oyo Oulanya teyaddamu kutereera tugenda babulira yamuwa chai tewesiganga abakungu Obote yatuma muganda okutta Muteesa Obote yatuma mukazi muganda okuwa Muteesa obutwa mu London Obote yatuma mukazi muganda n'agenda London n'awa Muteesa obutwa kati Obote tatanga ku Muteesa yali mukazi muganda yatta Muteesa mukazi muganda yatta Muteesa Oulanya balugwala banno bakuvaamu ne bakuwa obutwa gwe weesiga okuleetera chai olunaku lwe walayira eyaleeta chai olunaku lwe walayira yali mulugwala naye nga bamwozaamu dda bazadde be bali bava mu tribe ndala ne bamuplantinga mu tribe endala era oyo yakuwa chai wakoma internet yerena wolan internet yeweddeko yes ngenda lusira bagenda kunsiba naye mbabulidde Oulanya mufu dead man speaker wa parliament simulamu is not alive gwebeerayo nga weesudiya nti mulamu simulamu speaker simulamu waba mulamu aliwa where is the speaker omanyi country obutabamu speaker emyezi 5 3 speaker wa parliament this is the third instrument office of the country yakusatu agikulira amaze emyezi taliiwo musimanyi tugenda kwata sipapa please sipapa si your point sipapa taina muntu gwe yali assi sipapa taina muntu gwe yakoze ekifena tutomera we make road accidents it's just negotiable nesebo inspector general ovudde ku bituufu muganda wo mufu wesibye ku sipapa muganda wange nkubuulira okookyokyola obulayo katono okuli obutwa obulayo katono tewali akwagala mu kifo ekyo in fact kyekwe na IGP baagala oveewo mangu nnyo concentrating ku Oulanya waali buzo Oulanya waali IGP ebya sipapa biveeko your brother might have eaten poison and is dead baku sipapa tell you ene tuti ekitalya naye nga njogedde fe tuliwe tutyo kati agenda kunoonya simanyi twine simanyi jangu ku CID weyizoolanya ne buntu anontwala ekitalya weyizoolanya which update to the country temutu update muleeta bibozibozi musimanyi sensaling zaake weyizoolanya where is the speaker mwagala ekifo ekyo you are pretending but you already know oba opposition oba enale mwenna mwegatta mukimanyi bulungi nnyo nti Oulanya tagenda kujja mu ntebe eyo omusajja okuva weyalayira tatulanko mu ntebe ye where is Oulanya nze nina obuulira eggwanga Oulanya master may be dead Oulanya may be dead kubanga tebatuwa update ya ddwaliro tebatuwa waatuuse dirwawona which country does not update on a speaker badda mu bya kisirumbu gundi yanvumye gundi yankoza ati simanyi sensaling gundi genda okwata emmotoka za sipapa
The point is, where is Oulanya? Mutubuulire Oulanya aliwa kitukwatako ng'eggwanga omanya speaker waali. This is the speaker of the country. Where is the speaker? How much money are we spending? Bulwadde ky'obumuluma bwe mutayogera. Mwogera oba yafa tukimanyi tugambe yafa tulonde omulala ndaba abaagala afe tubamanyi. Teri member wa parliament ayagala Oulanya nga mulamu. I swear upon the living God. Zino information is njimanyi. Njija ne member wa parliament. Tewali member wa parliament ayagala Oulanya nga mulamu. Naddala nga alina ekifo ekinene. Nobody. Oulanya aliwa. Where is Oulanya? Muli bantu babi nnyo, omuntu tayinza basavinga ne musala wagende bwatyo. Mulimba nnyo, mulina right ebuulira abantu Oulanya waali. Muli basajja bazibu nnyo, omuntu ne wabasavinga temumatira. Twabafiirira wano mu kalulu tewali kye mwatuwa. Mwatuteeka mu nsi etugajambule lwakubanga Katonda yatuyamba ne tukwatagana n'abantu ba bulijjo. Mwatuseetinga nga tubeere nga tuyombagana ne bannaffe batutuuseeko obulabe nga mwe mulimu essimu tudde. Muli bantu babi nnyo, bamemba ba parliament, muli bazibu nnyo. Nze siriddamu kukolera memba wa parliament kintu kyonna, bali bankwe. Nkugambye bonna bamanyi Oulanya ekyamutuukako naye teboogera. Where is Oulanya? Eno video mugitaginge State House, mugitaginge CID, CMI, ISO, munkime munsibe, ensi yonna ekitegedde ekigenda okunsibya kintu eki. Kubuuza Oulanya waali, ate mwagala ayogera ku kintu ekyo, nze kankyogereko, ndi katabuliki wente wendifa. Chuli, where is Oulanya? Member of parliament, simanyi leader of opposition, simanyi deputy speaker, simanyi commissioner. Where is Oulanya? Chuli straight.